power. Our power. People power. Baganda bange mwenna akulembeze bannange kama mulungi njagala okusooka okwebaza ku famire ez'abaganda baffe abali mu makomera abo abaabuzibwawo n'abo abaatemulwa banange mbeebaza muli banjawulo mwebale kubeera bamaanyi naye okusingira ddala mwebale kubeera balwanyi nze ng'omuntu ekisinga okumpa obuzibu kwe kutunula maaso g'ab'eŋŋanda n'abafamire z'abaganda baffe abo funa akaseera akazibu okutunula maaso g'abaana ba Nubian, funa akaseera akazibu okutunula Lucy mwana wa Edi Mutwe oba mama we, funa akaseera akazibu okutunulira famire zammwe. Ebiseera bingi funa sense of responsibility newankubadde abantu bamwe nga baana bamwe nkakasa nti babanyonyola mulama gwe tuliko si mulama gwa Kyagulanyi ne Kyagulanyi just omukuffe mulamwa gwaffe nga bannayuganda twagala ensi eyeyagaza kuba eno Uganda yaffe kyonna. Njagala nnyo okubeebaza okukifuula ekyangu, njagala okwebaza mukadde waffe taata wa Pimpa. Nfuna nnyo amaanyi bannange bwe bawulira nga mwogera nga mutuzaamu amaanyi kubanga omuntu mpulira nga neetise ekkatala naye ate nga nkyebaliza Katonda kubanga naye bandituzaayo emabega emyaka ne baŋŋamba oba nsalewo okusalawo kutwasalawo oba nsalewo ekirala era kino kyetukola kyenandisazeewo kubanga kituufu tetulina musango tetulina kikyamu kyetukola baganda baffe bamaama bataata bakyala baffe tetulina musango gwe tukola tetulina tteeka lyetumenya. Abantu abamu nabamanya myaka mingi nnyo Edi Mutwe twasinkana tuli bulenzi buto myaka 14 Nubian tuyimbye ffenna emyaka kati 20 naye ne bwe twali nga bavubuka nga tukola effujjo lyaffe ery'ekivubuka oba oli bwe twali abato tulina ebikyamu bye twakolanga naye kati tuli sure tewali kikyamu kye tukola buli kimu tukikola jasi ku lwaffe ffeka n'abaana baffe naye ne ku lwabo abatali naffe. In fact n'abo abatusiba tukikola ku lwabwe na ku lw'abaana baabwe. So tetulina kikyamu kye tukola. We are not wrong, we are not breaking any law, we are not criminals. Bye tukola ne bye tulowooza ne bye tuyimiriddeko bituufu mu maaso g'amateeka, bituufu mu maaso g'obuntubulamu era bituufu mu maaso ga Mukama Katonda waffe. Ensonga lwaki ne wakati mu kunyigirizibwa tujja ne tusaba Katonda tukakasa nti abatunyigiriza tebasobola kusaba Katonda bamugamba eki Katonda tabeerangako okusaidia abo abanyigiriza. So njagala obeebaza bannange famire zaffe. 1 olw'obugumu, 2 olw'okutuzaamu amaanyi. Tukola buli kye tusobola. Twandibadde tuli bavubuka tulinga ba Museveni bwe baali myaka gy'ekinaana, twandibadde tukola effujjo, twandibadde tukwate mundu bwe bali akugobagana tebatusobola abo tebasobola yadde n'okugoba embata ne bagikwata. Ne twasalawo tukole ekyo ekituufu kubanga ekikyamu tekisobola kugobawo kikyamu, enzikiza tesobola kugobawo nzikiza, ekitangala kye kigoba enzikiza. Obukyayi tebusobola kugobawo obukyayi, kwagala kwe kusobola okugobawo obukyayi. Kyova batwasalawo tukole ekituufu. Era ne wakati mu kunyigirizibwa tukyeyagaliramu twebaza Katonda nti byonna bye batukola babitukola kubanga tukola ekituufu. Ne batusiba olw'ekituufu, ne batufulugunya olw'ekituufu. So tetuli bakyamu mikwano gyange. Abaana bamwe tebali makomera kubanga babba, tebali makomera kuba balina kye bakumpanya, no kubanga bayimirira ku mazima. So mwebale mikwano gyange okutuwa obugumu, mwebale kukitwanguyiza era naffe tukola buli kisoboka okulaba nga baganda baffe abo bava mu makomera gye bali. Naye ate guyinza n'okuba nga si gwe gusembayo okutusiba, batusiba naye bwe tuvaayo era tukola ekyo ekituufu. Njagala bakulisayo mikwano gyange abaakava mu makomera baatuyoola ffenna nga 3 mwezi ogw'E12 naye ne bannondobamu nze omuntu omu nga nze nali nkulembedde tiimu eyo yonna yonna, okuli ba Nubian, okuli ba Edi Mutwe, okuli ba Bobby Yang, okuli ba Tawa, okuli ba Danny Magic, ne babasiba nze ne bannondobamu kubanga Museveni ye kyayagala ayagala okusawo oluwonko wakati waffe agambe olaba oli ye
aliwe magere kati mwe muli mukomera lwaki tembivaako bino ne bookera ku makyano nzita tebajja bivaako kuba kye baliko kye kikulu era zino si nsonga za Kyagulanyi nga ye no era kye ŋŋamba baganda bange buli lunaku titemukivangako ne bwe babuzaawo nze buli omu ku ffe kubanga tuyimiridde ku mazima alimu abantu abalala abasukka mu 100 so newankubadde batukola bino byonna bye mikwano gyange temuggwangamu maanyi tekibangayo mbyafaayo byonna bye tusoma tekibangayo ekibi ne kiwangula ekirungi tekibangawo abantu abanyigirizibwa banyigiriza ne bawangula olaba n'abakabulu e South Africa abalina buli kimu ng'ebiseera ebyo ne UN yali ku ludda lwabwe naye sikirwa abantu abanyigirizibwa bawangula so njagala okubakakasa mikwano gyange oba nkya oba koosa nkya oba mwezi gujja oba mwaka gujja oba luli baddi tugenda kuwangula amazima ga Katonda tujja kuwangula bw'abawo omuntu yenna eyali abadde akyalina okubuusabuusa ku kalakita ya Museveni kati mubiraba bingi abasinga tetwabirabako mukadde waffe wa myaka 8 ye yabirabako ku mirembe gy'Amini n'abirabako ku mirembe gy'Obote era Museveni bwe yajja wano kubanga ye yajjira mu butuju so njagala obategeeza mikwano gyange nti wabaawo abadde akyabuusabuusa Museveni yaani era afaanana atya kati mukiraba juzi yavaayo n'ategeeza ensi yonna tiyalagira okutemula baganda baffe omuli bwetwabadde tulabako jjo bwe bakuba essasi ne bamwogola oluba lwonna ne baluggyako n'agwa wansi naye okakasa nti bamuttira dda ne bamukuba n'ekyasa ekirala mu kifuba Katonda yazza bibye oba oliawo Katonda yagala mukozesa okutulaga nti yasinga amaanyi paka kati akyali mulamu omwami oyo gwe bayita Masudi Lusige so tetukyalina kubuusabuusa mikwano gyange baana baffe eyawamba bakitammwe eyalagira okuwamba bakitammwe ye mwami Museveni mukiwulidde tetubimusibaako busibi naye kenyini yavaayo n'abeeyogerera ng'omuntu tuli wakati mu kunyigirizibwa okw'amaanyi nga tetulina musango omusajja omukulu w'emyaka 8 eyandibadde ng'atudde eyo mu nnimiro ze eyandibadde ng'atudde waka omwana bwe bamumya obwenkanya ne kooti ne bwe yamutta era bamuwamba bamukwata nga 3 Desemba nene bagamba omusango gweyaza okuvaako olwali mukomera nene bagamba omusango gweyaza yaguza nga 3 January kyebakola ku Nubiandi kyebakola ku Edimutu kyebakola ku Dan Magic ate mwana wattu bano abantu tebaswala bw'otunuulira abantu be batulugunya Nubiandi ebbanga lyonna lyemulabidde musajja wa mirembe kanjogere ku abo bemanyi Nubiandi tebamusibangako emyaka gyonna egisukka 2 gye mumanyidde tebamusibangako mukomera kubanga afubye nga bwe kisoboka okwewala ebintu byonna ebisobola omusibya Dan Magic tebamusibangako musajja mulokole bw'aba tali mu church abeera mu studio naye Museveni wasoose omukwata kubanga awagira Kyagulanyi nga bateekawo okulonda maama yabuuza lwaki muteekawo okulonda nga mumanyi abantu abamu tebakkirizibwa kuwagirwa kati olunaku lwaleero bali mu kkomera bonna babateekako omusango gwakubira n'amasasi naye nze yali abakulembedde tebanteekako omusango gwonna nga bwe mbategeezeza tibagezaako okufuba okulaba nga batwawulamu be bantu be bamu bwe bakozesa propaganda ne bagenda ne bafuna abantu be batusigamu era nkakasa nammwe famire zammwe bajja batuukirira bagamba olaba kati bo bali bulungi naye kati gwe omwana wo ali mu kkomera bajja kufuba nnyo kuba ye Museveni enkola ye nabadde awo nga nina ku TV nenda ab'omu ku basumba ng'anenya abantu olw'okuwagira omuntu eyeesimbyewo mu mateeka ng'anenya oyo gwe basse naye nga tanenya ani abasse era buno obubaka bugende eri mwenna baganda baffe abakulembeze mu madiini bannange Katonda yali omu emyaka 10 egiyise era y'oyo era alibeera y'omu emyaka 10 egirijja takyuka era ekigambo kye tekikyuka
takyusangako n'agamba omuntu bw'abeeranga n'emmundu oba omuntu bw'abeeranga ne ssente amazima gakyuka n'abeeranga ye mutuufu. Mwenna mwalaba ng'abasumba basisinkana Mwami Museveni oluvannyuma lw'okutemula abantu abasukka mu 100 era bonna bamanyi amazima neesi beetegefu kulaba amazima kubanga either baye batiitiizi oba bamululu. Era nga bwemusaba abantu bakozesa emitwe gyabwe, abantu lwatu bakozesa emitwe gyabwe, abantu bategeera, abantu babiraba. Amazima gabeera mazima n'obulimba bubeera bulimba newankubadde ani aba aboogedde. So eyo yembeera gyetuliko mikwano gyange. Tuli mu ggwanga ng'abo batufuga kubanga balina emmundu, kubanga bawamba ebitongole byonna, kubanga bawamba ebitongole ebiramuzi, kubanga bawamba poliisi, bakozesa amagye n'ebirala byonna byonna ng'ate bisasula ssente ggwe z'okolerera. Awe tuli. Naye nga bwe twabagamba mikwano gyange nti ffe twasalawo okumakinga sure tufuna eddembe lyaffe ate nga tugenda difuna kubanga ffe bangi. Tukola buli kisoboka mu mateeka okulaba ng'eddembe lya bannaffe lifunibwa, naye ate tetujja kukomaawo mikwano gyange. Nga bwe twabategeeza oluvannyuma lw'obutafuna bwenkanya mu kooti ensukkulumu twasalawo tudde mu kooti y'abantu. Era bw'otaafune bwenkanya mu makooti gano ewali baganda baffe be baawamba ne babuzaawo nga balala tebannalabibwa, bw'otaafune bwenkanya eri baganda baffe abatali basirikale naye nga bawozebwa mu kooti z'amagye, nakyo tujja kiza eri mu bantu. Era tubategeeza mikwano gyange mwenna mwenna bwe tubayitanga muveeyo tubanje abaana bammwe, tubanje babba bammwe, tubanje bazzukulu bammwe, musitukirangamu. Ekyo mukisobola, ekyo tusobola okukikola kubanga ebyafaayo byonna bitulaga nti bannakyemalira bawulira maanyi g'abantu. N'olw'ensonga ebyo tubakoowoolanga temulwangayo. Twongere okwekwasa Katonda mikwano gyange, twongere okwekwasa Katonda naye twongere okwekkiririzaamu. Mama wange yaŋŋamba God can only do for you what he can do through you. Katonda kyasobola okukolera, asobola okukolera ekyo kyokka kyasobola okukola ng'ayitamu ggwe. Kale no tukkirize Katonda atukozese nga tumanyi nti abo abayimirira ku mazima ne baba bafudde basigala balamu. Twongere okusabira mikwano gyaffe Mukama abadumye betuwuliza batwongera maanyi. Edi Mutwa, Budiyanga, Dani Magiki, Pakistani, Mbogo batwongera amaanyi batugamba temutowa. Era nga nange bwe mbagamba mikwano gyange ne bakeera ku makya ne basiba nze oba ne bampuzaawo temutowanga. Njagala okugumya famire ya mukwano gwaffe Kibalama John Bosco gwe babuzawo kati emyaka 2 egiyise. Tetumanyi oba akyali mulamu naye tumusabira yonna gy'ali kuba tumanyi Katonda atusinga amaanyi, atusinga okulaba, alaba bannaffe gye bali era amanyi tebalina musango. Njagala nammwe abali wano mukigambe abantu eyo clearly, temukibuzaabuzanga kuba gano mazima. Museveni kati akola ebikolobero, bwe tuba tukyawutenda bikolobero bya mirembe ng'egya Amini, kati Museveni amukubisaamu emirundi egisukka 10. Amini yafuga Uganda okumala emyaka 8 yokka. Museveni afuze Uganda okumala emyaka 35. Olunaku lwa leero abantu abasukka mu 3,000 bwe bali mu makomera agamanyiddwa n'agatamanyiddwa. Kati ate abo betwogerako wano mikwano gyange bebo betumanyi bwe basobodde okututuukirira. Abalala bangi bali eyo nga tebalina yadde ne transport abaleeta wano tubulira tomutuwa tubambuzaawo. Abalala bangi babatiisatiisa, abalala bangi baatya. Naye njagala okutegeeza naawe batunyigiriza tijjamuko mutunyigiriza gye tukoma okuguma. Nze kennyini kama kwogera saabiriiko bino nali nekubira ndongo yange paka okunyigiriza okwantuukako nange. Mudde Ntambi yali musajja world champion boxer. Omusango gwamukwasa kubanga mukwano gwange. Bangi nnyo
naye gwe munnayuganda munaffe ali eyo bw'oba okyagamba tebikwatako somehow bijja kutuukako somehow kuno okunyigirizibwa kujja kutuukako buli muntu yenna yenna. Basooka kunyigiriza bajjajjaffe ne badda ku bakitaffe ne bannyaffe ne bakojja baffe ne badda ku baana kati bali ku bazzukulu. Ebyo si bye ebigambo bye twandyagadde okuwulira okuva mu mwana wa Nubian Li, si bye yakolerera. Kuba ne Nubian yali tanaba kuzaalibwa Museveni we yawambira ensi yaffe. Baana bangi nnyo bali tebanaba kuzaalibwa. Edi Muto yali wa myaka 3 Museveni we yawambira ensi yaffe. Kati bali mu kutulugunya, ali mu kutulugunya bazadde baabwe, alina mu kutulugunya baana baabwe. Naye nga njagala okubategeeza mikwano gyange, tetugenda kuwanika, tetugenda kubeera basirevu. Museveni, we are not your slaves. Tetugenda kwegayirira kubanga lino eddembe lyetuyayanira, eddembe lyetukayanira lyaffe lya bwebange eryatuweebwa Katonda ne likakasibwa ssemateeka. Buli ddembe lyetukayanira liri mu buwandiike nti tulina okubeera n'eddembe eryo. It's not a favor, si kuyambibwa. It is ours. Naffe tulinga abantu abalala, n'abaana baffe balinga abaana abalala. Baagala taata agende okola akomewo ajja alabirire famire ye. Teri nsonga lwaki omusajja w'emyaka 8 alina okukaaba amaziga maaso g'abazzukulu bannakabirye. Teri nsonga lwaki bamaama baffe olunaku nga luno balina kubanga bakaaba maziga. Teri nsonga lwaki abaana baffe bakula ne psychological torture eyo gy'obataddeko gwe n'olowooza nti tujja kuleka obeere bulungi. Tekijja kubaawo. So njagala okubazaamu amaanyi mikwano gyange, tukola buli kisoboka mu mateeka okulaba nti abantu baffe bafuna eddembe lyabwe. Naye bano abasajja bwe banaaba bagenze maaso bwe batyo bwe tubayitanga okusitukirangamu musitukirangamu basebo ne bannyabo. Mwebale nnyo, mwebalire ddala Mukama bawe omukisa. Thank you very much. They reminded me that I should speak in English. You see, I was only trying to be real. That's why I spoke directly to the people's hearts, our relatives. I thank you for making it easy for us. One of the hardest things I'm facing of late is having to look in the eyes of the families of the comrades that are incarcerated, having to look in the eyes of the children of our comrades that are abducted, those that are missing, and those that are in prison with no reason. But we thank you for being understanding, for giving us the confidence and reminding us that it is not our fault, because indeed it is not our fault. We did not break any law. We did not commit any crime. Everything that we think, everything that we are doing, and everything that we're preaching is morally upright. We are on the right side of history. We are on the right side of the law, and we know that God is on our side. Therefore, ladies and gentlemen, I want to encourage you to be strong, because being strong is all we can do now. Many times we wonder what Mr. Museveni thinks, or whether he even takes time to think. We wonder what he feels, or even whether he feels. If there was anybody who still had any doubt about who orders for the murder of their children, about who ordered for the abduction and disappearance of their children, that is Mr. Museveni, because he came out clearly on TV and owned ordering all these atrocities. Many times he does this because he wants to draw a wedge between us. For example, on the 30th of December last year, more than 100 of us were rounded up and arrested in Kalangala. I am the leader of the team. I had led the team. I was among the people who were arrested, but they handpicked me and airlifted me to my house, detained the rest, and charged them for possession of ammunition. They did not charge me. They did not arrest me, because they want to push a narrative that I am different from you, that you are doing this for Kyagulanyi, and Kyagulanyi is safe from oppression, but you're not. I want to remind you, ladies and gentlemen, that we are all the same. And these are the divide and rule tactics that Museveni has used over the years. We are doing everything possible to secure the freedom of these our friends. But like I told you, that after failing to get justice in the Supreme Court, we decided to bring the petition to the court of the people. If we fail to get justice in the courts, which are evidently under orders from above, when we turn to you, the people, when we call upon you, don't waste any time to rise up and join us.
We are not going to give up. We are not going to resign to slavery. We are not going to be violent, but you can be sure we are going to remove this dictator soon or later. Thank you, ladies and gentlemen. I encourage you to be strong. Let us trust in God, because at the end of the day, God is stronger than all these dictators who think they're so powerful. We've seen it in the scriptures. We've seen Nebuchadnezzar. We've seen Pharaoh. We've seen all these kings that thought they had power over heaven and earth. Now they are no more. One day, Museveni will be no more, and we shall celebrate in this our Uganda.